government yange. Abatuuze b'e Nabweru South batayiza ssentebe waabwe omukyala Dorothy Nancha nga baagala abannyonnyola lwaki yabakolera endagaano z'ettaka ery'olutobazi kyokka Nema bwe balaalise okubamenya n'atavaayo kubalwanirira. Abatuuze abasaba mu 2,000 boolekedde okusengulwa oluvannyuma lwa Nema okubalagira okusenguka mu mayumba gaabwe mu bbanga lya nnaku 3 zokka. Bano nno bakedde wa mukyala Nancha kyokka bw'alabye bimutabuseeko n'atandika kukulukusa maziga. Ssentebe Nancha oluvannyuma yeekumyekumye era bw'atyo n'asaba gavumenti okubongezaayo ennaku ng'agamba nti babawadde ebbanga ttono okusenguka. Ndi chairperson wa LC1 ow'ekyalo kino ng'abantu wala abakedde ne bannumba ewaka sibanenya balina obulumi ng'abatuuze bange. Nze kyembadde nsaba gavumenti yaffe gye tuwagira gavumenti ebeeko kyekola kubanga olwedde babataddeko egundi nnaku 3 naye bandibadde babawadde 21 days kitegeeza abantu basobola okweteekateeka ne tumanye ekiddako. Kyensaba balumirirweko ku bantu sobola kuwakanya programu za gavumenti. Wakati mu bunkenke obungi abamu ku batuuze batulaze ebiwandiiko kwe bagulira ettaka ate abamu ne balojja bye bayitamu. N'ebipapula bya Buganda Land Board era ne busuulu njiwa ndi ku ttaka lya Kabaka kati bajja batya ne bansenda obusenzi bwe batyo nga sisasuddwa. Nsasula busuulu njiwa buli kimu kiikino kiraba kati simanyi lwaki batusenda nga tebatusasudde ne bw'obijjaira bateeka twakaza y'abaana ku masomero balandiro twakava basasula kyokka twagenza okuva gye tuva ku Yiriba ne tusanga nga ennyumba ze tupangisa nga zeriko X kati ffe tukole ki guno munnyo Solid FM Pastor Bugingo tusabireko tuli mu kisiibo kya nnaku 21 Mukama tuyambe Mukama ntuma akyakola Katonda tukimanya akyakola tuyambe naye tulina obunyika ku mitima Katonda akyakola naye katumwesige tumanyi ekinaava mu kisiibo kigenda tuyamba. Eggulo Nema yalambye amayumba gegenda okumenya gegamba nti gazimbibwa mu lutobazi olw'omugga Lubigi era bwetyo ne balagira okugamuka. Ennyumba y'omuntu nti bagimenya n'ennaku 3 tezinnawera mu njuye mazima ddala. Can you imagine Uganda batukuuma n'ebyaffe batukuumye batya? Otuukiddeyo nga bamu ku batuuze batandise okubeera nga basengula ebyabwe wadde nga abalala bakira bagamba nti balinda kulaba nga batandise okusenda. Nze ndi munakuwavu nnyo ku bbanga lyemmaze ku neeno. Nawulira nti baagaba ssente naye ffe tebatuwangako ku ssente ku bbanga lyemmaze ku neeno tebatuwanga ku ssente ate nga n'obusuulu mbadde mbusasula n'ennyumba z'abapangisa nga nazo nkolaki nzisasula naye essaawa zino yeno embeera gye bantuusizzaako gavumenti ndi mu kusanguka ennyumba gyange olabe ne munda mujja muyingira yono ne bwonoonye bintu byaffe kati gwosazeewo obijjemu nga bukyali oddawa okusinga okwonoona ebintu byange kaŋŋende kanzire mu kyalo sina kyakola kanzire mu kyalo munnaye kye batwagaliza sigamba nti kuliko ekikumi kyabwe wano amayumba gange mpitirivu ddala kuba nagula n'enzimba era buli kimu ekikwata waneeno nkiyina. Mu mbeera n'abatuuze batutambuza ekyalo nga batulaga amayumba Nema gegenda okumenya wakati mu kwemulugunya. Tegeereza ye meeting gye twasooka okutuuza wali ne Nema era ne mukulu Gilbert Bukenya yaliwo ne RDC bonna baaliwo ne mukyala Mbabazi mangu nga ba information nti bagenda kumenya abantu ti zino ntobazi naye nga nze nange nkulidde kuno kati ezo ntobazi ezo zino si ntobazi bano abazimba wali abaleeta siwejeri be bazimba myala amazzi ne ganjala mu bantu naye nga zino tezibangako ntobazi nze jjajja wange yagulako 1,950.
Bino we bijjidde ng'abantu babiri kikakasiddwa nti puleesa z'abasse oluvannyuma lw'okuwulira nti basemberedde okubasendera ebyabwe. Batusasule tubaviire wano twagulawo. Batusasule tulyoke tuveewo wano twagula. Kati nteekewo abaana. Bya Robert Mutebi ne Yasin Kikoyo ku Salt TV Omunnyo.